Omuteketeke yazzeeyo okunoonya ground ya independence naye ground temufukidde ground kyekola Omuteketeke manifesto kwanoonyeza ground abantu abannyonnyola ki abalonzi be byakoledde Kyagulanyi bwe baba kubatya kasi bonna mu motoka ye baba twale na Lufeenya bali bombo bonna buli byakoledde ekibiina kasoke kutwale Omuteketeke then tukomewo okumenyera na Lufeenya bwe gutyo bwe gwali ne mufulumya na Lufeenya batututte Giganga ne mujjayo ne nkomawo naye tiagasi bwe batukuba bamutukubira mu motoka yange musajja wa Katonda yali avuga Omulangira Ibrahim Kyakulumbye wali mujulizi singa ebya kamera mba mbiera bidde ekibiina kikyo bakitwala olwaleera bamubenda babesudia bwe twali tugamba tifenna kadi tukwate ya National Unity Platform batulangira nga bwe tuleese ekibiina ky'abayaaye. Now bw'omala okuwulira ebigambo ebyo bw'oba oli muntu alowooza toddamu kubuuza mu vetting committee Seggona yagwatya ebibuuzo kusookera ddala ezo statement zaakoze oddayo otya ku ground abantu bakusindika mu parliament n'otandika bannyonnyola byokoledde Kyagulanyi na kibiina abantu bakusindika bakiikirira oba kubaako byokolera Kyagulanyi oba kutobana Kyagulanyi oddamu okubuuza ekibuuzo ng'Omuteketeke yagwatya ebibuuzo abantu bakusindika kubakiikirira wabula olwaleero bw'okomye mu bifo gy'obbannyonnyola byokoze ku ebyo bye wabasuubiza ne byoli enteekateeka gy'oyina bwe baddamu ne bakuzaayo okubba emirala emyaka 2 tolowooza nti ffe basiru okulowooza nti bano bagezi togezaako ne weesiriwaza gw'omuntu yenna omubaka wa parliament omumanyi emirimu gyabwe gye bateekeddwa okukola kati bw'abanga Omuteketeke gwe tuga nti banne mugezi nga takyakola bimusuubirwamu ye ng'omugezi nga yejja n'akugamba nti bw'abanga yajja mu parliament essaawa eno ajja kunnyonnyola byakolera Kyagulanyi na kibiina bw'oba mubuuzi wa bibuuzo ono aba tagudde akakiiko akaveetinga oba okyasobola okuddamu kakulusifayinga omukulu takomye na kukunnyonnyola biki byakoledde Kyagulanyi n'abalonzi abalangira ono Omuteketeke taseka omuzikiti abasalira wali kafuute emirundi waliwo mwali mu kusedesizonda eno yawano sentu wagito sentu sentu kyaki y'abakristaayo nibwe baali bakusedesizonda abalonzi abalangira saasonda omuzikiti saasonda ekkanisa mwinawo omumpita ow'okusonda ne sisonda ng'oddamu okuba mu kakiiko akaveetinga ebituli omubaka wa parliament ebyo byokola era bw'oba ozza okunoonya akalulu eri abantu ekyo kyoteekeddwa okufrontinga ekyokugamba nti bagezi ekigambo batokiwaayidde omubaka akola ki bwe kwandibadde kulangira ani yandibadde omutuufu w'okulangira Omuteketeke oba abalonzi kuba abalonzi bandimulangidde titukuwadde emyaka 11 ng'ofuna omusaala ofunira mu bukadde alawensi ne zifuuka alawensi tomanyi kyakutuuka mu ddwaliro oba gwe tomanyi bujjanjabi nti n'okwata mu nsawo yo n'owaayo nti bakujjanjabi sente yange yebadde okujjanjaba emmotoka buli kisanja ovuga mpya bakuwa sente z'emmotoka gwe tomanyi byakugenda mu bondi nti oguze emmotoka ng'osente ozijja mu nsawo yo okujjako nga gweyagadde okumansa akasente famire yo bakujjanjaba abantu abali close simanyi bali bameka be bajjanjabira obwereere ani yandibadde omutuufu w'okulangira gwe Omuteketeke oba abalonzi abakusindikayo ng'oyagala n'abakozeeyo emyaka emirala okuba 2 ono ground agenda giwulira omubaka wa parliament atamanyi objective za mubaka wa parliament zoyina kujja kunnyonnyola bantu ngoddamu ng'otugamba nti oyo omubaka mugezi bayonoonye obubaka wa parliament okulowoozesa abantu nti be balina okujja bakwate ebintu mu kifo ky'okutereeza eggwanga avudde ku ekyo omubaka wa parliament kyateekeddwa okukola n'akulaga nti ate akola birala ng'oddamu ng'ongamba mugezi eyo sigendayo mu butuufu abalowooza nti mugezi nze mba omusiru kirizagana so saagala wabe yaddamu kujja kuŋŋamba bino kumpa magezi omukulembeze simanyi ali eri akola ki ate byetwani mukwano nze nina department eyange mwendi yakukola ki make them uncomfortable babojjerere paka lwobayingiza ebinnya by'emmese
abantu abamu bayinza okubanga oba oli awo si bagezi nga gwe boyinza okulowooza nti goyinza okuba wababuuka naye nga abantu abamu olina kusooka kubamenyeramu ne bategeera ng'olina kwanfoldinga bulimba bw'abasajja bano abantu obutegeera nga tojja baleka buli essaawa bikere bitembe enju ogwange ngenda kuba ebikere ebitembe enju awo wendi so eriyo nyinza okwekoonayo lwemba mpulira nga njagadde oba nga nsobodde naye bwe mbasiri abaliyo babimala omukulembeze abimala ebyokunoonya akalulu teyeetaaga nnyo kiri awo nti nze ekyange kuba nayinza obutaba na budde bwabwe wabula ffe tulina okubafisizaawo akadde so tompa nnwana ogwange gwakuyingiza bano kubabojjerera paka lwekubayingiza binnya bya Messi kukuba bikere bitembanju oba bino ebikere bwe tubitunuulira obutunuulizi ali eri omukulembeze azimba bano bazimbulula bye bamwogerako eno kati ye bw'aba akola eri kyakola abanga asakirira ddukana kyamulisa kyafuluma kati nina okuzibikira eno byagezezaako okuyingiza mu bantu bano bakwonoona ndi mukukola ki mukupreventinga kuddukana ekigambo nkozesa kinene sirinayo bwe nnyinza kisabika banaye munsonyiwe mbanga leero ekigambo nkozesa munsonyiwe bazadde baffe munsonyiwe bannange lulira ki video zino muziraba sirinayo kigambo kyensabika nakyo kigambo ekyo naye nga bwentyo bwendabise ogwange gwakuyingiza abantu bintu binnya bya Messi tompa nnwana buli omu ayina ennwana ye n'enkola ye owulidde mukwano so ffenna tetuli bagezi nga bw'oyinza kulowooza ebintu ebimu abantu ebimu tulina kusooka kubyamenyeramu kuba abantu abasinga tebannabuuka bantu bano batwala ababawandudde nga nti azifu be babi yes I'm out